Ensonga z'omukwano Ali Lugoloobi abanja okuddiza ebintu byatwala ku buko nga yayanjulula nkuba kyeyo ziyongeddwayo mu ofiisi etwala eddembe ly'obuntu amaka n'abaana e Kayunga. Collins Kafeero akulira ofiisi eno atuuzizza omukwano Ali ne mukazi we Sophia Nakafeero era bakira babiri bano engeri gye byekubyemu eriisa ekambwe nga toyinza na kulowooza nti be baali mu kidaala emyezi ebiri emabega ku mukolo ogw'okwanjula nga bazina okwekutula. Lugoloobi agambye nti ekyokubanja ebintu byatwala ku buko si kye kikulu wabula kyamukuba wala omugole we okumulekawo bwatu n'amusaba akomewo batambuze amaka. Nkusaba okomewo akawufumbe ebyo byetubaddeko tubiveeko tukole ebitutwala mu maaso naye nga nagenda okusalawo nti kangende ewaabwe anyanju nga mwagala era namwewunyiza nnyo okutuuka okugenda. Ensonga za Lugoloobi ne Nakafeero zatandikira ku Lugoloobi okusooka okubanja ebintu byatwala mu bazadde mu kwanjula wabula omukazi yafumba emyezi ebiri n'atikka ebintu by'omu nnyumba ssaako n'eby'omu dduuka baali bapangisa ekyampisi n'abizza mu nnyumba gye yeezimbira ekimanya. Naye kyanneewunyisizza okuba nga siriiyo ate n'atwala ebintu byange ennyumba zonna n'azireka nga njereere n'ensitula ebintu by'omu nnyumba byonna byabadde asulako nga byange n'ogenda ku muzigo waali mu ofiisi ya Collins Kafeero bombi batandikidde mu kuyomba era ng'omugole asabye bba amenyewo bye yasooka okwogera nti yamubba ebintu by'omu nju n'ebyokwanjula. Kituufu ebintu bye nasitula byali bino yogera mu kamera ng'ekulaba nga totya nzineetyala eyakutonda era njogera mazima ebintu bye watwala muyinza okuba mwalimu ebibyo n'ebyange byakola ki byalimu. Lugoloobi mu ofiisi ya Kafeero azze n'empapula ze eza bajeti ey'omukolo gw'okwanjula wamu n'ekitabo mwe yawandiika nga buli yamusondera ku ssente ku mukolo ogwo era ng'abiggyeeyo n'akukkulumira mukazi we okumuswazaswaza obwenkanidde awo nti ebintu byatwala ku buko ye omukazi ono ye yabyegulira nga gy'oli ye yali yeeyanjula. Nti embaga eno wateekamu ssente nnyingi wateekamu ssente mmeka oba wateekamu ssente nze ewammwe bajeti zino zinakubisa ku mbaga ye zino ye bano abantu bano abansondera ssente bansondera zaki. Kafeero ayogedde n'abaagalana bano era bw'atyo Lugoloobi bw'ategeeza nti akyayagala mukazi we era nga n'ekyamutuusa okugenda ku buko yeekola obusolosolo yali tabanja bintu wabula yali ayagala mukazi we akomewo. Kuba nze nkwagala newankubadde okusoomoozebwa bibaawo era ebigambo bingi wadde waswadde wagenze mawulire nange naswadde naye ekyantuusiza mawulire bulumi kubanga nkolaki nga nkwagala. Kyokka omukazi akalubye Gordon tayinza kuddira Lugoloobi olw'engeri gye yamuswazizaswazizaamu ne nazaala we. Okusinziira ebibaddewo n'omwami obulumi bwaninako nti namubba tukiteeyo nze nsabye busabe mutima mungi twawukane. Ali Sali mukoddomi wa Lugoloobi amuwabudde akendeze ku kigambo. Kendeeza ebigambo oba otudde semayimiririre ku mazima ku ddiini. Kafeero abuuliridde ababiri bano bakomye okwanika obuziina bwabwe abajjukiza nti obufumbo mayengo ga nnyanja nga ku makyeteeka ate wayita akaseera neefuukuuka wabula nga tekitegeeza nti ate teteeka. Naye obufumbo institution eringa mazzi eringa mayengo mu nnyanja nti buli kimu kirina okubakuba naye okusalawo kubeera kwa muntu. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.